abalungi mukama waffe yebazibwe nnyo. Mugyebaleko emirimu mbaniriza ate nate omulundi omulala nebaza Katonda azzemu n'atusisinkanya nate olwaleero okuva lwe twayawukanya olunaku lw'eggulo. Nkimanyi bingi ebibaddewo okuva lwe twayawukanye, naye nebaza Katonda kubanga tuzzeemu ate nate essaawa zaffe ezeezimu 9:00. Mbadde bize nnyo olwaleero. Bwe mba sinnajjayo ssaawa eno ey'omwenda nga sinnaba kugirokola nga bwe mubimanyi nti ebyokukola bibeera bingi, essaawa ezisinga ziba za bakama baffe. Kati nkola pulaani yonna endi ku ssaawa ya 9. Bwe mba sinnagijjayo nga sinnaba kulaba nti evuddeyo, muganda wange bwe nkusanga mu kkubo n'otanviira nkumenya eggumba. So nina message nnyingi ku ssimu bambi sinnabaziddamu mwenna, oba walabye nga njibulutiikinze banaye temunyiiga mbeegayiridde, nja kubaddamu. Just mbeera bize, ngenda okussa ekikkowe nga mmaze okugjayo essaawa y'omwenda nemmanyi eyo mmaze. Mukama nyambye okugirokola ogijjayo kuba tebiba byangu, kuba wabaawo ebiba birina okusooka okubeerawo nsooke njijjeyo. Sharinga vidiyo eno nga bulijjo mugitambuze, mwebale nnyo okutambuza vidiyo za programu eno zonna. Mwebale okuziraba ku YouTube, mwebale abazitema ne muzitambuza, n'abazinsaba nammwe mwebale nzibawa. Jjo nakoze ensobi nengamba nti ennaku z'omwezi zabadde 7 eggulo. No, olwaleero ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2021. Ndowooza njagala kwanguwa kuva mu lockdown. Ekyo bulaba ng'ennaku ntongeza mangu speed ennaku z'omwezi kuba twagala okumanya mu 7. Naye emboozi ya Museveni etuvuga speed yafa teyafa, tumulabyeko tusiye, ali Matuga siye. Si bituufu kati tetumanyi. Tulinze lockdown nga 29 tujja kukimanya wamma ebyo tubiveeko. Sharinga video tudduke emisinde, nyina ebintu bingi nnyo ebyokwogerako gye muli. Nebaza Mukama mpadde ekisa, kyemuba mumanya nti mbasabira, tubasabira group church yonna nga Prayer Warriors. Tusabira eggwanga n'abantu ba Ssekinoomu. Bw'oba olina embeera gy'oyitamu, twongera okukusabira. Mukama ajja kukusumulula, alina bingi byatukoledde. Mukama tutuusizaako ebintu bingi nnyo, naawe Mukama ajja kukutuusa ku ekyo ky'olowooza ky'oyagala okubeera. Sharinga video tudduke kuba ebyokwogera tulina bingi. Kwata w'owandiika, kwata olupapula ne peeni, notebook nagana okuwandiika ku lupapula. Kwata notebook yo owandiike ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya essula eya 5:4 olunyiriri lwa 17 lwokka lwe tugenda okwogerako leero. Ekyawandiikibwa mmaze okukyanjula. I welcome you once again. Feel at home. Get your seat. Feel at home. Feel free. In the mighty name of Jesus. Anti mwagala luzungu. Awo nja kuba banjaawo kuba oluzungu lwankubya ate ndukomye naawo siruddamu. Bingi nnyo ebiri ewaka. Mpulira entalo, waliwo olutalo olusituse mu buloga ba Nuupu. Nze sikiwulira mirembe kumpita buloga. Mpulira siri buloga. Naye kale kankitole bwinto kubanga emirimu girabika gifaanagana. Ffenna tukozesa gadgets ezimu, just simu kutuula n'oyogera. Bye twogera bye byawukana ndowooza. Kale ndi buloga.
bingi nnyo ebirimu nawulidde simanyi waliwo ssente ezayitinganye simanyi batuwadde ssente simanyi ASP mwalidde sina budde bwebyo nze mukama bwe yali ampita Yesu yagamba saabayita kumpeerereza bwereere sina gwe nayita kumpeerereza bwereere nze siri ready kulya ssente za gavumenti nze mukama ansanyusiza mukama byankola siyinza kulya ssente za gavumenti kuzirya nga neekwese mbabuulira ekisooka nina emirembe kuba mukama andabiridde nalabirira n'abeewange jo nabadde ndi awo ekirongo omuntu ankubira essimu yesuwire halo konze kiwanji ali eyo Ireland citizen neŋŋamba gyebale mama Ebeneza aliwa mwafunye ku ssente za nabbanja nemugamba ssente za nabbanja nakyogera open ezange baziwe managing director akaaba Olexas neza mama Ebeni nagamba baziwe Olexas ffe tebatusindikira ssente nambuuza kati lockdown ogiyitamu otya kunze nninda Katonda nanga nteera nambuuza mpa location mama Ebeni aliwa nina wano ebintu bikalu kubiderivalinga bijanjalo kisimanyi nange birala awo kawunga ate kakati mu lockdown ebintu bya lockdown Amoti yagamba bwoba oyina enkoko gikalirire muwunyeko nga bwe mukoza mu mukene kati omukyala yaŋŋambye nti mulekerawo okuwunya ku nkoko kati eyo mugirye waliwo ebintu byendeeta mpa buwi location n'ennamba y'essimu mama Ebeni bamutwalira ebintu kati nze ndi ebya nabbanja bye yatusuubiza wiikisi mmeka emabega kakati lockdown tugituuse wakati nze ninde ebya nabbanja so siri ready kulya ssente za gavumenti era omuntu tatuula neeyo n'okirowooza nako nze nyina gwempeereza wano nyina gwempeereza ate andabirira kambabuulire era nkoze bulungi ndi mumativu ekyo nkimaze olutalo lw'ababloga ndulaba nduwulira naye tebijja kunkwatako nnyo sina muntu gwe nnumba omuntu gwe nali nnumbyeko ko yali omu yali Kimbugwe lwa nsonga yali alumba Dawudi yalina abasajja 400 Bayibuli bwegamba nga bw'okwata ku Dawudi osooka kubatta ekyo kyekyanumbisaani Kimbugwe nyina okubeera nze nalayira nyina okubeera ku bantu bali ebina abayimira ne Dawudi mu mpuku y'omu Adulamu kikyo kyokka kye nali nkoze abalala babuloga tusobola okufaananya emirimu naye ate nga gyanjawulo ekikulu abantu nze kyensobola okubawa mubeere beetowaze temwewanika ku balala ne bw'oba wasoma okusoma si kintu ffe Sulumani yatugamba mu mubuulizi nti okubeera n'ebitabo ebingi ku mutwe ate bwe obusirusiru eri omuntu kati bw'oba nga wasoma nnyo ate era teweewanika nnyo genda wala kubanga era toba nnyo na kyanjawulo tulabye abagezi nga boogera ebyobusiru tulabye abaasoma nga bakkakkana so bulimu arespectinge munne kubanga tukola emirimu nga gyanjawulo oyinza okubanga nga wajja oyina ekirungo kyo kikyo kituufu tewali mulala akirina naawe ate toyina kyoli munno mulala kale kati nze najja ne Bible and politics nvuddewo osobola okugivunula osobola okugisomesa nange kyekyo Katonda kiyampa kirungu kyange kyanjawulo nga bwe yatukola nti ne bwe mubeera balongo waswa tayinza kuteerako kato kinkumu newankubadde nga bafaanagana buli muntu Katonda yamuwa ekyenjawulo kati gwe waliwo in fact kankyogere mutabani wa Tamale Mirundi yajja na psychology nga yatuulira psychology nti omuntu bw'omutunulira bw'otyo ng'akankaanirira ng'amagamaga eno n'eno aba alina amubanja n'akunnyonnyola psychology nawe nonkizuula nti nno kyekyo naga simanyi abo balwala simanyi ferenduro symptom simanyi ono yalwala after syndrome ebyo bwe bityo kati naye kyekikye kati ate kulumbuye n'emmere esiriira tusiriiza ng'emmere buli lunaku sigamba eno ey'Ekampala gye bagamba omwana yagamba maama we waliwo ekigundi emmotoka yayitawo ng'eyitunda eddagala nga tuli awo tutudde
abakyala abasiriiza entamu wakola bwoti okole bwoti omwana n'agamba mama we mwana muto myaka nga 5 namugamba mama osiriiza entamu mama wulira batunda eddagala erisiriiza entamu mama ate mama osiriiza entamu kati gwe wulira buli muntu alina ekirungo kye kati oyo lumbuye oyo gwolaba tusiriiza entamu ku lumbuye nga lumbuye atandise sawa 2 waliwo omuntu yagambye mukimanyi lumbuye agenda atandika eddiini lumbuye agenda kutandika eddiini ku sawa 2 buli simu gyoyitako buli mwana gwosanga abeera ku lumbuye batandise lumbuye tatandika eddiini nga tetumanyi era buli amuvuma amulanga ekyo silwakuba olina following alina ekirungo ky'abantu bakyagala yes kati buli mwa respectinge munne kubanga naawe tojja kusobola kukola bya lumbuye ne lumbuye tasobola tamanyi Bible tajja gisomesa ate nange sina drone zigenda mu State House nzinoonyezza ngezezaako ziramuza bangamba tezisobola tuukayo namuza drone wano drone zimbuze zisobola genda mu State House naye nnyinaze nafunye nnyinaze bwe nkugamba ti Ssaabasajja Kabaka mulamu genda weebikolye n'emmere Ssaabasajja Kabaka mulamu ekyo nakimaze drone eri awo mu lubiri ekola bwiti ekyo nakimaze nkiddamu ogwokubiri kati anoonyezaako ez'omu State House zinnoonyezeeko gwe bw'olaba edduuka lye bazitundamu ŋŋamba kuba yeeyi eri yonna gifunye ate seemu sibbiri ziri wali zizunga bwe ziti zirambula omuntu ogwo mutabani wa Muteesa saagala mu kifaananyi kya muntu mulala mutabani wa Muteesa oyo ye walaga wendaga nga tubadde tusula kutebuuke ku lwa mutabani wa Muteesa ali fayini ekyo nakimaze gwe tebakulimbanga gwe bw'obanga oyagala ekimukwatako inbox me nagisibye ku miti giri awo ebeeraawo bweti teggwako muliro teva mu bbanga wabula bannange munoonyeze ku y'omu State House kati tojja kukola bya lumbuye alina ebibye mutabani wa Tamale emirundi alina ebibye buli omu alina ebibye kojja omugezi alina ebibye waliwo abajja ne bafugako ku space ne bagifuga naye kati tetubalaba twabamenya so mulekerawo okwerumba kyensobola obbagamba tusobole okuweereza abantu baleme okubulwako we balaga TV bazijjamu obwesige ne bagenda ne bazivaako era abazigendako bagendako kuzisoomooza genda olabe comment NTV yesoma amawulire comment zijjudde lumbuye nogamba kati bannaye abantu ate lumbuye ku NTV akolako ki abantu nga comment zonna zisoma lumbuye kati lumbuye temumugira lumbuye mumuleke lumbuye yakikuba nkugambye okufuna drone y'omu State House tokiyita kya omuntu akwasa aba iso ne babagalira ku lw'okuba lumbuye oyo omuyita wakusaaga kati mulekerawo okulumbagana ate bw'oba olidde ezizo nga gwe wajja kunona ssente gwe omala okulya gyezizo genda abali ku mulamwa baleke tusobola okubeeramu be bataalagula naye mulimu Kyanjobe yalagula nti waliyo omulembe ogutagenda kwagala ssente kitegeeza waliwo ogwagala ssente naye Kyanjo yagamba waliwo ogugenda okujja ogutayagala ssente okitegedde so ebyo byokwerumba nsaba bikome gwe obanga wajja kunona ssente NRM bw'ogibiriitiriza newulira nga akabugu mukakutte gwe ne bakusootinga genda va mu kkubo omulala ayingirewo ba Ashbaga Kato baali baatutuulira Ashbaga Kato nze natulanga bwenti nendaba Ashbaga Kato bane nga mwegomba abeera ne Bobi Wine yina banayinga yeeyagaza be bagende Tanzania ne Bobi be bagende South Africa ningamba banaye Ashbaga Kato bannange ekyagwa ku musajja kati ayogera tayambadde saati enviri sinsanirire ayogera byawana byawa afukamidde bannange maama Nalweyiso si yamuzaala oba nnyina yafa oba nnyina yamwerabira maama Nalweyiso maama fulufiga maama bikoze bitya ningamba omwana yagwira ddala eddalu kati ye bwe yava mu layini bw'ati oba navaawa
nabuka nengwa mu gapu sakkiriza mulala kugiyingira mu luyasiibula lwe najja nali eyo nga mbigezesa mbitya nswala kasita yavaawo bw'ati gapu nenjiwamba kati ne bwayagala takyayinza kudda mu layini ng'agiyingiramu atyo abaana bali mu layini awo muganda wange tolina bw'obayita so ebyokwerumaluma biggwewo tukole omulimu leero nzize tugenze ku kyawandiikibwa njagala okwogera naye mbitandike ntya nga bingi omanyi nze bwe mba njogera nsooka nenzigyamu yingini nenjiteeka ku kakutiya yonna nga ngisaanukudde kati nenjipangira ku kakutiya wali bwe mba mmaliriza ngisitula ngimaze nensiba misumaali gya kungulu pipiki nesimbula eyo yenkola yange kati teganya okutu yingini njijjemu njitadde ku kakutiya nga bamakanika bwe bakola makanika osanga byonna bitadde wali ne weebuuza eno emmotoka eneddawo pikipiki enegenda kuddawo ddi wiikisi 2 omusajja n'amala n'agipanga n'agamba leeta ekisumuluzo ogenda okira nga piki etokose n'ogamba ebadde ku kakutiya yeetokota kati njipanguludde kati ntandisa bingi nnyo ebiri ewaka Museveni yafa teyafa nalabye omwavuma abantu busiruwala musinikasinika wano mumubikabika kakati senga abeeranga mulamu kati gyali mulamu kitegeeza ki nedda olina by'otomanyi kakati gwe bw'obanga omanyi ebyo ffe tulina ne bino bye tumanyi mu Bible spiritually kikyawandiikibwa kino kye mbaleetedde olulimi kyakulwanyisa ekyo badde okimanyi nti ebimu ku by'okulwanyisa eby'obulabe Bayibuli byeyogerako lulimi olwo olulimi lusinga nuclear bomb omuntu ayinza okukukubisa olulimi n'akuwangula ensi bayinza ogikubisa olulimi kwogera bwogezi ne bagiwangula gavumenti esobola okugwa ku lw'olulimi era Bayibuli okumanya Katonda muzibu yakitubuulirirawo n'atugamba gwe bw'onooyimirira mu butukuvu n'obutuukirivu tewali kyakulwanyisa ekiriweesebwa ekiriraba omukisa nga kiri against you kalubeera olulimi okitegedde si kikonde ekikonde tuwulira nga omusajja kuba ekikonde n'owulira nga akubya akabaawo eri omuntu agamba omwana yankuba akatayimba Chris Evans yagamba bamukuba ennyondo 7 omutwe ne gutayulika ne gutabotoka eyo yali ngumi bambe ngumi 7 ng'awulira ng'obutayimbwa Bayibuli teyogera ku kikonde awo teyogera mu byokulwanyisa teyogera ku kikonde egamba lulimi wolabiranga nti ebintu bibi Katonda akuvuddemu olulimi bwe lutandika ng'okuwangula nga luli lwali terukuwangula manya Bayibuli egamba nti abatukuvu bokka ali bataasa n'olulimi ne lutakuwangula bwe lukuwangulanga manya waliwo ekitali kituufu Bible and politics abaana bwe bakozesa Museveni anti yalowooza alina otendeka SFC abatwale Japani abatwale Busoga abajje abatwale Jinja ku Gaddafi simanya abatwale Kabalye abajje abatwale wawano bwe bajja abajje abatwale Russia abajje abatwale Isiraeli kati abaana bamukubisa lulimi Museveni yafudde nekiteeka ensi ku bunkenke Bible and politics yes Katonda yagamba ndi ku protecting olulimi bw'ata ku protecting olulimi ne lukuwangula asobola okuvaawo olulimi ne lukuwangula nga ne SFC tekuyambye olulimi Bible eno bw'oba gitunulire n'obwegendereza bw'oba osoma ekyawandiikibwa kisome n'obwegendereza agamba tusomeyo Isaaya 5:4 olunyiriri olw'17 agamba bw'ati tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa era buli lulimi oluligolokoka okuwoza naawe oli lusinga oba oli lusinga obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obwava gyendi bwayogera Mukama kati olulimi bw'otandika ng'okubonaabona n'olulimi nga luli Mukama yakuprotecting olulimi ne lutakusinga uyu Museveni bamwogerangako nga bw'omwogerako gwe mubi
Museveni nga waliwo olulimi olusobola ng'oyinza okukyogera nti Museveni yafudde n'obeerawo e Uganda n'okyogera mu bataka nti abange mukimanyi mmwe bataka Museveni yafudde ekyalo kikuba emiggo ne mu kooti ne bakusinga ogamba otya nti Museveni yafudde kati olwaleero bw'oyogera nti Museveni yafudde embulu tuzivuga abantu bakubye embuutu wamma Museveni yafa mwe mukimanye kuba Bayibuli egamba ne mukubikulirwa waliwo n'abalamu abatambula naye nga baafa ffe kye tugamba kale kyawandiikibwa waliwo abalamu nga baafa kati oba abamu bamulabako mbuno bamulabako abala bagamba nedda UPDF munoonya ate yabadde Matugga yabadde ne Ruto ate bikadde ate kati ffe tetumanyi ffe kitumanyi Museveni yafa oba mu mwoyo oba mu mubiri mwe mumanyi kasita omuntu otandika okudduka olulimi Mukama agambye akuprotectinga n'olulimi ne lutakusobola kati olulimi bwe lutandika okukusobola kitegeeza buli obusika bwe yagamba kubanga ataddeko akawaayiro obwo busika bw'abatukuvu akuprotectinga olulimi ne lutakuwangula kitegeeza waliwo lwe gusobola okuwangula senga ovudde mu kiri omwana yavumye ensi yonna musinikasinika ebinnyo gwe magundi osobola otya okwogera nti Museveni yafa genda mu byawandiikibwa owulire olulimi olowooza lulwana luta golowooza ojja kuyimirira eri nonaaleeta olulimi mutandika okwekuba ennimi alina oluwanvu akuba oli agwe nedda okwo kwe kulwanyisa olulimi Bayibuli kwegamba ne bannaye musome Bayibuli wamma musome Bayibuli togenda kusanga bato nga bataddeko red corner waliyo olulimi lwe bajje mu Wire ne non corner waliyo olulimi bajje mu Olexas kakati batandise okukwatagana wakati wa Nupu ne NRM ono Olexas ate oli Wire tewerabira Wire yali mu olulimi oluli mu red corner lwa Wire nedda akera kumacha simanyi ku morning breeze nayogera byayogera nensirika nenzija kumwenda Museveni yafa gundi nekwata omuliro Facebook nekwata omuliro ensi yonna nerabanga Museveni yafa wabula bannaye bwolaba Bayibuli yimirira gwe kanya kusoma byawandiikibwa buli mbeera eriwo buuza Mukama wano nziruke mu kyawandiikibwa kyajja kikulaga wamma Museveni yafa tumubise Museveni yafa abamulabyeko mwe mumanyi gwe mwalabye omwana yavumye ensi yonna gimalawo nagambe bannaye omwana yavumye ensi gimalawo n'agamba nkugambye n'okwetta tusobola okwetta njagala tukkaanye atamunne omulambo yagulya olayo bwe sisooke kukulya nembuuze watamala emirundi bali abantu atamunne omulambo yagusigaza nkukimeyo gy'oli wamma gwe wulira Bayibuli egambye tewali lulimi luliwoza naawe kati olulimi nze kasita nzijukidde Museveni yayimira n'agamba baana mwene munvuma nga nkola emirimu gyange ndi mu State House ndi mukola mirimu gya ggwanga ntudde wange ndya wa nnyoko baana mwe ndya wa nyammwe ndya wa nyoko yandiisa neŋŋamba bwe lubanga obulumi bw'olulimi bukuyingidde Museveni weetereeze gwe wennyini watugamba politics is all about kutunula mukamwa ate kati bakutunula mukamwa ate oyomba mbw abanyankole ffe nga abanyankole nedda ffe nga abanyankole guma gwe kasita banga olulimi lukusinze mmanya waliwo ekiri obudde bugenda kati mwe kambabuulire Katonda bw'aba agaba obukulembeze Katonda bw'aba agaba obukulembeze waliwo ekintu ekijjira ku bukulembeze obwo oyagala oba toyagala kabube bwa prefect Katonda bw'akuwa obukulembeze akuwa amagezi ebyo ebintu bitambula bibiri obukulembeze amagezi n'okuganja otambula nabyo ebbaga Katonda lyakuwa obukulembeze kyovola Ssaabasajja Kabaka abazungu baatunula bwe bati ne balaba nga abasajja beeyala mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka abazungu ne bagamba kiki kino Kabaka yagenda ebweru London atambula Abaganda ne bafukamira abazungu ne bagamba what is this Kabaka bw'amala okuyitawo ne bababuuza why kneeling down why is it this problem this body what if wanaba Warabu boogera bwe batonze oluzungu njogera luli olw'Abawarabu
problem no. Yes, bw'oba tobitegedde ndeka olwoze lwenjogera wano. Naddayo Uganda ng'obwana bwa sister wange bunsekerera. Nga bugamba mbu mami ulira anka agambye me going. So, ulira abazungu ne bagamba kiki? Abaganda ne babagamba oyo Ssaabasajja Kabaka. Nabuuza Ssaabasajja Kabaka yaani? Tetukirabangako emyaka gye tumaze. Omusajja okufukamira olaba n'omukazi tafukamira. Basajja mwene mufukamira. Obukulembeze bujja n'okuganja, bujja n'amagezi. Osolovinga ekintu. Museveni yasolovinga ebintu e Uganda awo ng'akyaliko omwoyo w'amagezi. Nga n'ebyekisiru ng'atubba. Ffenna ne tukkiriza kuba alina respect. Mukama akyamuwadde Museveni n'ajja n'agamba cooperative nzijjeewo. Ffenna ne tukuba engalo. Najja n'agamba mwe bannayuganda ngenda bakulaakulanya kambabuli enze kenzize temugenda kuddayo kufa bwavu. Leeta akakadde nkuwa akasanvu. Bannayuganda bagamba banneyi Mukama yatuwa malayika. Ono Museveni si muntu asolovinze economy kiki? Akakadde akuwa siringi kasanvu ti omusajja nga atwagala. Bakakitegeera nti yababba emitwalo 9,930. Njagala mbalage omukulembeze Katonda amuwa amagezi n'amuwa neki? Omusajja n'atubba naye nga amagezi Katonda akyagamuwadde. Katwero Museveni watugamba bannange olwaleero lwa Sunday mugende ku church. Abantu bakwata enkumbi ne bagenda mu nnimiro ne batema ebikata tebagendayo ku church. Lwaki? Obukulembeze bwagenda. Omukulembeze ekizibu kijja n'afuna solution. Mwenna ne mujikiriza nti no yeeyo. Pandemic okuva 2020 bateeseza COVID n'olwaleero. N'olwaleero COVID Museveni alemeddwa Museveni bamuwana mbu asolovinga problem. Mbwolumu bagenda okuba bakabamba obawa eyabatwala obudde ne bubwa kyako ng'abuuza oba wano. Museveni bwe yakitungira ng'obudde bukedde n'abagamba nno tuddeyo bw'oba tomanyi location ntuufu tuddeyo. Ne baddamu ne batambula ne baddayo ne beekweka mu kibira gye baava. Mayiro 7 batambuza bigere ne badduka ne baddayo mu kibira ne beekweka mwoyo w'amagezi. Ng'akitegedde kati tulaga bagenda tukuba twagala kubagwikiriza bugwikiriza. Nasolovinga ekintu ekyo they and then. Pandemic muzeeya zanywedde obuugi akyusiza anywedde ku busera akyusiza azasaza akawunga atulaze bwe bakalya bwe bakapima avuddewo atukubye ebiboozi atugambye ku luno weeks 2 akawunga nkagaba tekajja masiki ya nusu 10 yagaana wabula bannayuganda bonna batudde bayombera emitwalo 10,000 mu bwongo bwabwe nabo bakyerabidde nti masiki ya 10 yagaana okutuuka. Bakikola bakigenderedde olowooza nkugambye batugamba bayina amanya gaffe gonna ku byalo aba NRM bayina gundi eyaabwe kubanga babalonda naffe bayina fayiri eyaffe gye basinziirako okututta ffenna atumanyi kati okutugabira ssente akisobola naye bwe bawandiika ab'ekitintale nga babateekamu ab'eggulu nga lisiti bagiteeka waawo nga mmwe bennyini mujja nga mmwe bennyini ab'ekyalo nga mujja mugiyuza kati nga tuddayo buto naye rabbi balemye okutegeera naye banne ba Museveni mumulaba baddira wa saluni ne bamuteekako nti wa boda bwajja lisiti n'agiyuza anti kati awo tuba tuddayo buto kati gundi tugituuse wakati kati bagambye bwe bati bagenda kulonkinga enkya kulwo ate olwokuna luli wala enkya kulonkinga omukolo gaggadde bagutaddemu obukadde 800 bwe nga waliyo obukadde 5 wayinza okuba nga tewaliyo obukadde 8 nga waliyo 4 5 5 bisobola obbula obukadde 8 bugenda mu kulonkinga mukolo ogw'abagenda okuwandiika abantu n'okwetoloola eggwanga lyonna nga bawandiika abantu ab'okuwa essente. Gwanga lyonna bagenda ditalaga nga bawandiika abantu. Jukira akakiiko ka Sempe bwakatambula eggwanga lyonna nga kakola ku bya gundi ku bya federo katambula oba emyaka 3. Aka constitutional review
katambulira emyaka 9 naye bane Uganda bali eri bayombera sente masiki nusu 10 zabula redio abaana basome simanyi nusu kasanvu buli maka akaredio akatonotono kamakula wali eddo oburedio bwe twaberanga nabo nga babuyita makula simanyi akalala kaninga bobo kalina ku kyalo gwe muvubuka okasiba ne ku gaali nogena ngo bo muziki ensi nemanya nti wabula Katongole yavubusizza omuvubuka obwo oburedio bazeemu ne babutusuubiza bagenda mu kkolero nga waliyo akaredio kamu bali mu kukapanga ne babagamba mutulage ku ndala nti tetundabazireta nti bwatugambye muzikolera wano nti aziva China muwanga Kivumbi nagamba banaye mujje mulabe solution yebuze ya pandemic Museveni takyalina solution ya Uganda. Do you know why? Si yalina obuyinza bugenda n'amagezi. Obuyinza bugenda n'amagezi. Obuyinza bugenda n'okuganja. Gwengo osanze abantu nga batudde bwe batyenjala ebaluma ene ya lockdown nga batudde bati basanyuse bakaaba bagambe temukwata kutama Museveni yafudde njala ekomaawo endulu walalala Museveni waliwo omwana akola aka audio ndowooza buli lunaku kati bino bya ddala leero yafudde nobabuuza ate eggulo byabadde byaki yafiire Kenya yafiire Germany yafiire Uganda baddosa mulambo olulimi luwoza naye ate lumuwangudde Katonda solution yebabuze abasajja bakukwata Museveni government ye noonye nnyo okutuyamba yateeka abantu mu lockdown naleka nga amabanka go gatambula loan zibala balandi road ebizimbe babala naye ng'ogaddewo naye yoyina omuwa omwezi ebitongole bya gavumenti nga amazzi biruzi zitambula amasanyalaze yakabwaggwako abaaweddeku oyina okuteekako asolovinga problemu ya pandemic abantu bali waka tebakola akwasa amateeka ga COVID-19 ebyo byamulema kati genda ng'ozunga ku bodaboda oyite ku 7 gwa kafiyo bakubesasi mu mutwe ng'ensi eraba oyita otya ku 7 gwa COVID-19 oyita kulodi buloko wano basajja bakubesasi ku mutwe nga bakukwasa amateeka ga COVID-19 kiki kyeyandisoose okukola juzi nalabyani kaseja nalabye minisita ki hani gwe nalabye ku mawulire gundi Chris bali omunsi dokita Chris bali omunsi yagambye bwati tugezaako okusaba balandi road abantu bambi abantu temuba banja banka tubeegayiridde wabula kiri yali decree etteeka lya president decree kyayogera ne bakiteeka mu libateeka eryo dyosi lya parliament ate likola ebeera decree mu political education mwaba waggulu mumuyita political science kyabayogedde libateeka yagamba sawa 2 nga mwenna sawa 8 nga baboda temutambula temuyita ku 7 enkya temuyingira ekibuga ekyo kyakola wabula zo banka tugezaako okwegayirira banka fenga mwatulagira kigambo bali lwaki temulagira kigambo nti looni zonna ziyimiridde rent ayimiridde amazzi gabwerere amasanyalaze gabwerere ekyo lwaki temukikolako dikuri abantu bali mu mayumba looni zitambula kubanga Uganda buli muntu atambulira ku looni ekyo kyo kyamulema okulagira mu mateeka yalemeddwa okukozesa obuyinza bwe yakozesa nga atuggalira wabula abukozesa ku wa bodaboda mumukwate mumugyeko bodaboda nda abasajja bonna kakati okulwanyisa COVID kuli mu babodaboda oba sawa 7 bakukwata bukwasi oba 6 bakukwata bukwasi ne bazitikka ne bazitwala solution ya mubula obukulembeze bugenda obuyinza bugenda n'amagezi era osigala oli kisassalala osigala olyawo ebintu tobitegeera
kyolina okukola si kyokola kyotalina kukola kyokola. Kati njagala nkubuuze abantu bwoba obasazewo bannayuganda basobola okwebeezaawo gwe lockdown yokola bwoti ebibyo kubanga amazzi ga gavumenti amazzi kitongole kya gavumenti okujjako mmwe abatundirira amazzi galina kuba ga gavumenti amasannyalaze galina kuba ga gavumenti ebyo ebyalooni banka byonna gavumenti ebirinako obuyinza kuyimiriza jjo twasomye nti Isirayiri bazzaayo ebintu bupya abanja oweddeyo gwe babanja ogenze n'ebbanja lyo omusibe tukusumuludde eggwanga lizeeyo buto tutandise buto omwaka gwa Mukama ogw'okusumululirwamu saagwogeddeko eggulu. Isirayiri ebikola tulina okukola bwe tuti bwe tutuuka mu lockdown teri bbiiru eddayo kutambula okujjako ng'ogenze ku dduuka kugula kawunga genda weegulira akawunga. Bannayuganda basobola okutulayo ne beebeezaawo. Naye olw'okuba omusajja yakutula Uganda sebo tulinda ne masiki ya nusu 10 ne taata n'abeera ewaka nayogera ng'abaana bali awo Museveni n'atumma masiki Museveni n'atumma masiki naye baddayi Mukama weebale kuleeta Kyagulanyi ffe yatusumulula ku lujegere ate bonna ababiyomba b'NRM kyekinneewuunyisa jjo nalabye aba Western Uganda bakoddomi bange munansonyiwa Western Region Fort Portal side Bunyoro ngo ebitooke tebikutambula ebitooke nibigula siringi 5 15 mwalonda mutya mwati omusajja nkimanyi nti omusajja temumwagala era mwali redde okumulonda omujjawo nkimanyi mwali muwagira NUP naye mwatya omusajja n'abalondera abe wafeeri eisingiro baatya Museveni n'abalondera abantu ne bajja ku kabokisi ne babagamba obulu bwa president tebuliiwo twabalondedde dda naye n'akwata aka MP n'agenda alonda nga kitegedde nti akalulu akakulu bakamubbyeko baakalonze ne bagenda mu maaso n'okulonda sekikuba omuntu omu bwe yatuuka nga birimu ebyo yekwate baafu n'agyasa n'agikasuka okulonda ne kuyimirira sekikuba ogu Western Region omusajja yatubbako akalulu kakati tukaaba n'amatooke temunnaba ettooke ligula nusu 5 eddene nnyo nga lya Nabansasaana enkota emu ng'erimu enkota 2 eyo ye y'olukumi-mu-5 naye ekiyumba mukiwulira ewulira ebinyaanya owulira olusaniya ebitungulu obiwulira ate kuliko ne kamulali kati ku luno owulira ebinyaanya omusajja n'ababbako akalulu ne mutambula nammwe munaye ffe tetwalonze kiki munaye obululu bwonna obwa pulezidenti bwazze butiikinge era ne batugamba nti ye bamutulondedde tulonde MP naffe ne tulonda MP aka MP kabadde kabwenkanya ko oyo gwe tulonze naye pulezidenti bamutulondedde mwenna ne muddayo ewaka kabalagala gonja awa kamukiwulire omusajja n'abakunganya mwenna Western Uganda omusajja n'ababbako akalulu Buganda nga teyagibbako kalulu lwaki mwe temwakangabala ne mutayo kya bubokisi kati ettooke likire ddala mutandike n'okunoonya abalira babuli kino kisobokera ddala nabanyumizaako wano ku mupiira gwa Uganda ne Kenya nagenda nengenda nfumba esefulya z'omuceere nentwala enkoko nentwalawo chips mpangisizza abaana tugenza okufumba ate nze amanya okufumba nenkuba nentonya egenda okukya sawa za mupiira baalyako kati nikoze katukube Kenya eno butumala okuba Kenya tugenda kusula wano nga abantu bakuba endongoze si kuba ndongo nengamba kakati katukube endongo budde buke nga nze bwentunda omuceere bwentunda enkoko bwentunda chips bwentunda soda bwentunda amazzi omupiira ne guzikira 0-0 Uganda nevaako buli yali afuluma ekisaawe nga agenda nembeega yiya kati nga nebuuza esefulya z'omuceere ngenda zifulumya ntya Namboole nataddemu transport abireeta ate mpangise n'abizzaayo ne bagamba bannange mujje mulye emmere ne bagamba yasamira muli bana embeegayiridde mujje mulye omuceere gwa bwereere bagunziririra bannange embeegayiridde mujje mulye omuceere nawe sinikira muli tolabye eki kibaddewo koze gwa bwereere baga kye bannyambako buli yafulumanga olw'okuba baakuba enduulu
akuwa 10 n'atwala ecupa y'amazzi. Aquasip yali yakajja ka Aquasip kana akatono ng'okagula kakaaga kalimu oba 10,000 egundi 10,000 mmeka ku 10,000 kalimu ecupa mitwalo ng'ebiri mu kalimu ecupa nga 20 plus Aquasip oyo nga yakajja. Katoni ngo okagula kakaaga 3 kakaaga 5 buno bumpi olwa demand nga tukatunda 10,000 kyebanyambako buli yafulumanga ng'akuwa 10,000 ng'ojjawo akacupa k'amazzi ne mugamba bambi yimirira nkuwa emmere nangamba yasamira muli. Kati nammwe amatooke mugenda kutwegayirira banaye mujje muganone nedda anti babalondera akalolo nammwe ne mukkiriza naye ebinyanya mubiwulira. Kyagulanyi yatugamba Kyagulanyi yatugamba nkugambye nalabe bakoddomi bange nga bakaba nempulira nga amaziga gwolabe ku mukoddomi wo okukaba omanyi kyekitegeeza nga mukoddomi wo yakaba. Bakoddomi bange abanzaalira omulungi omwagalwa bakaba ekitooke ebintu biremere kandi kiki ekitooke kigura nusu 5 ku 15 ati gavumenti etuyambe nedda tekubayamba. Tekubayamba gavumenti egi ekyo yajje wamwe n'agamba ninja kubamaraho mwena ne mukuba enduulu atumalewo. Ayija kubamaraho ate ffe tajja tumalawo mbabuulira mwanti mwamukubira engalo kati abakutudde ekitooke ky'ebitaano nikijja kugula 2, 3, 4 ni mujja kukitunda bena biti. Mwe musagane oyo musajja eri yali Kyagulanyi yatugamba eno bagiyita collective responsibility. Sitera kwagala kwogera luzungu kubanga nalutereka nyina wenduli oluzungu lwange nyina nsuubira mukama ono nga wali omulamu nyina wenja okutwa olaba kansirike ekyo kankireke Mawokota South wa mamma omusirike wanudde we kataligirya oluzungu lwange saagala doonoona. Mawokota South mundabiranga ddala kankomaawo ekitooke 5 biti. Omusajja yagambye ne bannange nedda Museveni leka kukisussa ntunde amatooke 6 ngule hafu ya sukali ne mugamba muzeyi bulijjo ebintu sabyogera dda tolaba video zange. Oyina okutunda eggaali y'amatooke ogiteme mu lusuku ogivuge ogitwale 40 mu tawuni bakuwe ogule hafu ya sukali odduke otwaleko abaana banywa obuugi. Oyo ye Museveni bulijjo tumubagamba nga mugamba abaana b'NUP tuyina empisa embi twogera bubi tuwaayiriza omusajja ate wamwe yafuna simanyi 9 mu 6 ku 10 ng'abalondedde ne mukkiriza n'atuula ku kwagala kwammwe. Nkimanyi muwagira His Excellency Kyagulanyi naye kati kino abakube lwa kintu aki buteerwanako. Sky Soldier yayogeranga n'agamba bannange bw'oteerwanako teryakuwa bakyogera batya mu luzungu freedom ejirira abo abagirwaniridde olwo njogera luzungu si bali abagikaabirira bannange freedom abavaayo ne bagirwanirira be bagifuna. Sky Soldier olwo olugero alwogera nnyo simanyi akootinga simanyi Malcolm X oyo mwana akootinga oba asoma butabo ki simanyi Martin Luther King yagamba nze nkootinga Bible Martin Luther simusomangako oyo mwana naye ayina ekirungo kike bw'oba oyagala quotes simanyi eza Plato simanyi mu 1900 AD oyo mwana Sky Soldier zonna jazikuwa nze jangu mu kabokisi kange ng'ombuuza byawandiikibwa Plato Pulito wani Mandela genda wa Sky Soldier sisoma butabo bwabwe nze obudde nnyina wa Bible sikumwagala Sky Soldier atayo Sky Soldier tasobola kwogera nata quotinga Malcolm X aba basajja bonna abamanyi ba Martin Luther King oba yasoma nabo nange simanyi agamba twali kuka evening tea Malcolm X n'agamba simanyi Mandela yagamba juzi wanejindi nomubuza mwana gwe ine myaka emeka Sky Soldier kati yatugamba Sky Soldier
freedom ejira aba abagirwanirira saabagikabirira kati mu omusajja mwale mu okulwana nkugambye omusajja Ssekikubo omu bw'ati ali mu parliament lwa nsonga egi tewakyali azanyira ku kaluluke yekwata ebbafu zonna n'azikuŋŋanya ku buli polling station eyasembayo we yazaasiza zonna ng'amagye galaba nagamba ne mu nziba akalulu ne bakaddamu n'ali akalulu ono nkunyumiza 211 216 ne batya okukwata ku kabokisi ke 221 n'akomawo oyo omusajja Ssekikubo kati ne bwatateeka agent ku kabokisi teri akwata ku kalulu ka musajja oyo ate kati yasobola n'okubabba kati mbwera yababba ebiseera ebyo naye simanyi bakituufu yabatiisa bonna ne batya kati ye yababba bo tebakkirizibwa mubba omusajja n'abakuŋŋaanya mwenna Western Uganda region kati mukabangu ekitooke nikigula 5 nemujja kukitunda nemujja kukiguza 10 n'ebitaano bikyali bingi bakoddomi mu nsonyiwe baneete munzijako omukazi naye nnumirirwa mmwe edda mama yagambanga bw'ati wira onuunye sukaali obbye kati si kuba ggwe nkuba muzimu bamugamba maama nze gw'okuba si kuba ggwe nkuba muzimu kati nammwe mu nsonyiwe nkuba kutya kuli okubalimu mwenna omusajja n'ababbako akalulu oli yajja nagamba munnanga bagaye mbula ka pulezidenti bakalonze konna bakalonze era bwaweddewo nemugenda mu maaso n'okulonda mugenda kutunoonya mutugabira amatooke ate tugagaane kuba kati tulya kawunga ate ndi etooke lyakasanvu ng'akawunga ngenda kaliira mwaka akawunga kakasanvu kati essaawa zino okamanyigwe kuba kati akennaku zino bakakubiramu ebikongoliro akawunga tewakyali kwonoona kasooli Nubiya neri yagamba kasooli bamukubamu ebikongoliro kati opima bupimi omuli ayokya esefulya mugireka ku kyoto mugisunira akawunga mukasunira ku kyoto kalinga masavu gandiga ennyama y'endiga ogiryo ogibugumya bwewola ngozaako ku kyoto ng'owuuta kuba kasite etwala eddakiika 2 nga yonna ekola enkokoto supu ng'akola enkokoto kati ogiriira ku kyoto kati mwe basajja mmwe omusajja n'ababbako akalulu mulowooza ayinza obba respectinga takyalinayo muntu n'ogu gw'abalamu magezi fenna mu Western Uganda kyova olaba nze nabadduka bukyali nze ndi Muganda oba mungoba kale nja kubeerawo ku nsalo ya Buganda mbeeraawo nga siri Muganda siri mu Western ndi awo wakati no Manizirandi siri mu na Kenya siri mu na Uganda waliwo awo no Manizirandi mbiwulira mbune bwoba ozizza omusango n'ogenda mu no Manizirandi tewali akukwata Uganda tekukwata kuba toli mugundi ya Uganda ne Kenya tekukwata kati mbuno bakulinda edda nze bwe batugambanga bakulinda enjala bwekuluma n'ojje n'okunona ekifenensi awo ne bakukwata mbune bwoba osobola obeera mu no Manizirandi ng'olina kyokoze ne bwoba obbye Museveni oluyi n'odduka n'ogenda mu no Manizirandi tebakunonayo temugamba mbuno nabalimba mujja gamba wabula akasajja katutadde mu kigaali nange mbagamba mbu bwe batu bwe babitunyumiza kati Abaganda bwe banangoba ne mu Western Uganda sijja genda nja kubeeraawo omanyi bateekawo obupande Buganda region ekusiibudde tuuka mirembe iwa welcome to Buganda region awo enjo okuyimirira awo nzikiriza siri Muganda siri mu Western antuula omusajja n'abagatta n'ababbako akalulu ne mukkiriza basajja mmwe wama katutolontoke emisinde esigaze eddakiika 9 bw'obeera gwe tetukayena iffe twabagamba ebintu bino nga bo balowooza mbuno ffe tulimba Yobu yagamba bw'ati Yobu yawandiika essula 42 naye essula 41 zonna yalinga yeebuuza bibuuzo ng'ebintu bimutuukiridde bimufuukiridde Yobu yabadde ki Yobu yatulise Yobu yawunya Yobu yalwadde Yobu yafiiriddwa abaana obugagga bugenze Yobu ne yeetunulamu n'agamba ne bannange nakola ki Katonda namukola ki nga tewali ani gwe nabbira omukazi wakiri muwo wange nga tewali bannange kiki nakola ekintuusiza ku kino wakiri mbawo abaana bange n'abaana ne bafa Yobu ne yeekeberanga mulamu talina kye yakola talina musango Yobu n'agamba bw'ati kati Katonda gwamanyi kati nze mbikulekedde kuba kati nkirabye senga mbadde nakwonoona nenkwenenyeza naye mazima gennyini naawe okimanye sina kye nakukola
Yobu n'asirika n'agamba kale gwamanyi sina musango NUPK kaseera ketubaddemu ffe tuttibwa ffe tusibibwa ffe tukubibwa ffe tukola ki ffe babi ffe tuli ku dduka ffe tusula mu nsiko ne tubuuza Mukama Uganda twagikola kintu tewali ffe ne tusirika kati omuziki muguwulira gwe bw'olabanga nga n'owa funeral service bamuziise dduka emisindo ogende eri Katonda abadde apulaninga agamba Mukama guno mwezi senga ompaayo abagagga 85 nembaziika nensasula abakozi nengenda ngula n'ettaka funeral service master simanyi madam head mistress gwe basoose okuziika kati bwe mubanga musaaga wamma bwe weetunuuliranga bwoti nga tolina kyokoze tolina gundi gamba Mukama byonna mbikwasizza ebiralo jja essula eyanamu 2 Yobu wategeera nti mu butuufu Katonda nali sina kye mukoze ebintu babonyabonya his excellence Kyagulanyi genda mu kkooti ojja kudda enkya kati tojja kudda ogenda kuwoleza ku Zoom kakati sooka okomewo luli togenda kujja n'agamba omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi nze tonsaasira tonkaabira weekaabire gwe wekka n'abaana bo kuba nze bandeese mu maaso go sibbangako ababba ssente za gavumenti gye bali naawe obamanyi era n'ekindeese wano okimanyi sina musango sinze ndi kutulayo goli kutulayo salawo ng'ensi ekulaba omukazi n'agamba bannaye Kyagulanyi kyoyogedde kati kola bwoti Kyagulanyi nyamba ngenda kuzaayo ojja kudda buzzi nange omusajja mmutya Kyagulanyi namugamba sina buzibu ate neyo nnyinayo emirimu mingi kati olwaliro baakidde ku makya bye baamusibira ne bagamba bannayuganda mumanyi twakola ensobi okuleeta OTT twakola nsobi mwali batuufu naye nga twekebera ne tubuuza ne bagamba ne musoka muddamu omuntu omukulu nga president agambye tuwe omusolo ne muwalampa mutya president ne twetunula bwe tubuuza bannaye kati tukoze eki bwe twalabanga tetulina kye tukoze kofe OTT aveewo kati bamugyeewo bo bennyini bw'olabanga ng'oli mutuufu genda nekyo Yesu yakera ku makya n'agamba bw'ati yali talina nsobi gy'akoze mumanyi omusango gwe baavunana Yesu yagamba nze nsobola okumenya yeekaalu eyo gye mulaba n'engizimba mu nnaku 3 abafalisaayo ne bagamba kuno kunyooma Katonda guno omusango this is a religious case this is treason ekkanisa gye twazimbira emyaka 40 omulenzi mutabani wa Yosefu oli wawali wa mango omubazimbula okuba kitawe mubazi se basobola ogimenya mu nnaku 3 n'agizimba nga talina poota talina yinginiya talina muntu yenna talina wafumba mmere nti amwereze nga ye yeefumbira emmere yasima omusingi yajjamu ettaka yaleeta buloka yakyanga omusenyu mu nnaku 3 agizeewo nagamba ono omulenzi amalala gamususse gwe musango gwe bamuvunaana Yesu neyetunatuna nega kati kyenjogedde omanyi omuntu anunula omununuzi ayogera mu ngero omununuzi tayogera bingi babitegeera luvannyuma nti si kye yali ategeeza omusajja bamukomera ku musalaba mbuna ayogedde bubi this is a religious case kuyisaamu Katonda maaso Katonda yatugabirira ne tusaba essaala ne Katonda n'atusondera ne twekwanya myaka 40 tuzimba yekereziya katabani kono omusajja ne kajja ne kagamba nti mu nnaku 3 bweziti Yesu ne yetunatuna nga talina musango n'asirika n'agamba bakole kye beetaaga era still ekkanisa yagimenya mu nnaku 3 n'agizimba bamutaalema egimenya yagimenya n'agizimba ye kye yali ategeeza mu nnaku 3 ajja kuzuukira bo ne bamutaaleme kuzuukira kati ne weebuuza bw'owuliranga ekigambo kuzuukira kubaako okufa omusajja gwe baalitadde mu kkomera ne bamusiba ne batamutta okuzuukira ne kutatuukirira omanyi ki kye baali balina okukola baali balina okukwata Yesu bamuteeke mu safe house bamuwe emmere alye anywe yeebake bamuteremu essuuka nga njeru bamutereko kadaama amulabirire tulabe bw'anaazuukira tulabe bw'anaazuukira abasajja amagezi tegabajjira mu mutwe ate ne bamutta buli lw'owulira ekigambo kuzuukira kati protecting nga kufa
omuntu bwakugamba nti nja kukomawo kitegeeza waliwo lwe yagenda. Ayogedde ekisembayo ekisoosa kibuuse. Bw'owulya ekigambo kugenda kitegeeza waliwo kukomawo kitegeeza waliwo lwe yagenda. Kati bwagala nti ndikomawo mugwa munana nja kugenda ndiko kati bw'oba toyagala akomewo mu protecting aleme kugenda. Yesu abasajja omuntu gwe baali kutte ne bamuteeka mu safe house ne bateekawo olukomera ne bateekawo abasirikale n'atafa. Wulira bo kye baakola bagamba tumutte. Mbolo bamuwangudde bamututte mu destination ye. Kati ebintu Kyagulanyi bye yayogeranga abasajja kati kuti bye bakola bye baliko kati bye bagamba banaye Duli twakola nsobi Duli twakola nsobi. Leero mbaddeko ekamwokya ku gundi ya Nope. Tuyina abasajja balina brains ento bategeera okufa obufi. Owekitiibwa Mpuuga atuwadde ne alternative policy gye baawadde gavumenti ne bagamba ebyo bye mukola bya kitumbaavu ate bya kisiru. Bwe muba mwagala okugabira bannayuganda ssente formula yino omanyize ebyo bya formula nabidduka find x nenonya x bweri sigiraba simanya ate 5 plus kati ni is equals to x minus a box simanyi minus ebyo ebintu byantama. Find x ate ebiseera ebyo nali sinaba kugira nali sinaba kusinze nzera sina x nga sina x nengamba how can I find x nga simulina? I'm still a student P7 S1 S3 you find x sina x wange kati ate mujjewa naye Mpuuga tugambe bwati bakoze formulas ne baziba wabwe muba mwagala okugabira bannayuganda ssente temutawaana ate kulonkinga omukolo muguteekemu obukadde 7 mbo omukolo oguggulawo ogukulembera okusembayo okugaba ssente kugamba ebintu biraho tebitegerekeka mbo omukolo ogukulembera okusembayo okugaba ssente tebannagabako yadde 10 naye omukolo gwo bamaze okugutegeka gundi yaleeta tenti gundi yaleeta ebidongo gundi yaleeta amazzi obwo bukadde 7 anti waliwo 8 n'ekyenda kakati 7 kisobola oggulawo ziryawo zigenda tebannabagabako ssente naye bo balya abana vulnerable tebannalya baminister bo balidde dda oba kati ani akoze ku bidongo leero kubanga luli yakola tenti simanyi n'obutebe kololo bamugoba mbuno byali bibi simanyi balamu simanyi si yategeka katoba ate balamu akomyewo mu kintu bukadde 7 bugenda genda tebannagabako ssente kati olunamala bagambe launch yawedde kakati tugenda kuteekawo akakiiko ku Serena Hotel kati akakiiko ke tugenda olonda katambule Uganda yonna kajja kumaliriza 2 oba mmeka mu kuziika Museveni kuba tugenda muziika very soon Museveni yafa temufaayo Museveni yafa olulimi ke lwamulemye ke lwamulwanyisiza ne lumuwangula yawedde ekyawandikibwa tetukisomye kati munange Yesu abasajja ne bamukomerera bwe batyo naye nga bamuvunaana akasanga katono nga abafalisaayo batuulidde agasanga aganene batulidde nkugambye abasajja bakwata okimanyi kati family ya Museveni etuguza oxygen etuguza obulamu naye banayi Museveni atujoze Uganda wano yasooka n'ajoga aba Western Uganda n'ababaka akalulu bonna n'abalondera gwe buli Western Uganda gwolaba ng'ogyeko nze olaba n'ogundi ono omunyankole yasalawo gundi ani ye yali kitalya Bobi Yanga naye bamutwaliramu ye yali kitalya yali tumuggyemu kuba ye yali munda naye bali abaali ebweru ne bakeera ku makya ne banaaba ne bali emmere ne bagenda ku polling station okulonda omusajja n'abalondera akalulu bali eri bakaaba kati gwe wulira bonna yabakwata omusajja n'abalondera kati Museveni bwe yamala okubabbako ebyo kati famire ye yetuguza obulamu oxygen kitegeeza bulamu nkugambye family ya Museveni ebyo byomuwulira simanyi private hospitals katuntu aziyise ne mulyoka museera abantu obulamu abantu ne mubaguza oxygen ku ssente ezo lwaki mukola ekintu kifaanana bwe kityo
family ya Museveni yisaplayinga oxygen. Museveni kati atuguza oxygen ya Uganda temunakimanya. Muhozi ne mukazi we bebavunanyizibwa ku kutunda oxygen ebyo byemuwira nkugambye headmaster wange bamubanja obukadde 5 mu 5 ate omukazi tannaddangulu kati tugenda mu bukadde 7 we tulaga kati 5 mu first family emuguza bulamu ate baddembe batugambye mulago kasita muberanga mwabaludde ku oxygen temufa temuwona nga bagenda ku eri nga bajja kama sanyalaze dakiike mbagenda okuza nga mwena kirindi muwese nga bano no wa funeral service nga jabalona nga bapanga mu box nga baleta pay endala nga baziteeka mulago bajja kama sanyalaze abantu ne bafa ekyo badde okimanyi wakiwuliddeko. Family ya Museveni kati determining ali agenda ku oxygen waawani avaako. Kati ate waliwo oba MP oba ni gwenna labye akute silinda 3 n'agenda azigabira eddwaliro naye nga njereere bagende basuubule bannange ekiri Uganda. Omukazi aleetse silinda 3 enjereere n'abagamba bannaye eddwaliro nzize mbayambe mukwate empute zino mugende mugule oxygen. Kakati embuuza bakugambye nti oxygen kugamba alinga soda bw'otatwala empute tebakuwa erimu kati bakubireko mu ngalo ekiri Uganda musituke mugende musabe ya mbu oba nze nalabye obubi empute enjereere 3 yazipangisiza n'emmotoka nagamba tetusobola kutula wano nga abantu baffe bafa abantu bafe okufa kuno okubanga tewali sirinda mbafuniddeyo zino 3 engalo ne zivuga enjereere ng'engalo zimaze ovuga. Waliwo omusajja omu bano abasajja bano n'aboogezi bano ab'oku mikolo yagamba bw'ati omanyi baba n'ebigambo sebo taata tuzze nga tumazeeko nti okumanya taata tuzze tunywedde nga muwalawo tumwagala tuleese n'ente 3 muziraba era ezo ente 3 ezijjidde kweyoloola eyo gye mulaba lukulula n'eyo ejjiddeko ente ezo taata oziraba nti eyo emmotoka ogiraba nti era nayo yennyini emmotoka engalo ne zivuga tannamalayo okumanya tuli serious n'eyo emmotoka ereese ente bwemala eddayo emmotoka eddayo naye abakuba engalo bo bali bamanyi nti n'eyo yennyini esigala. N'omukazi kye yabakoze yagambye tuteekwa okusevinga obulamu bw'Abannayuganda n'aleeta sirinda n'ayogera ne bannamawulire ali nga bagenda kutandika okuzitikkula. Tulina okutaasa abantu era n'ezo sirinda 3 zendeese ezo ziraba ng'engalo zaavuze dda teziri mu kantu naye mugende mugule oxygen. Ne ŋŋamba naye mukama omusajja yagamba taata neyo loole gyolaba okumanya tuli serious nga muwalawo tumunonye neyo yennyini loole erikente taata eyo loole era bwemala eddayo ewaka tugizaayo. Nabbanja agamba lwenziramu okulabikako ngenda bagabira ssente era munninde n'akomawo kofeeho kabatugabira akasente omuntu ali kamere mutekeeko amazzi. Nabbanja n'akunyumiza hamu nga bwe yabadde abbye ssente ze yaleese kwegamba hamu yabadde abbye ssente ze naye bannange nze ntula wano nenda bannaye Uganda enyuma naye enyuma oli wala nga togiriimu ng'oli distance w'osobola otegeerera Uganda otunulira ebintu ebiri Uganda n'ofukamira oseka n'omala n'okowa n'ogamba mukama abantu abali e Uganda bawe ekisa ekirala abakyala baleme okufaanana ng'abakyala abalala babeere Abeebulaniya n'abasajja babeere ba Samusoni baleme okufaanana ng'abasajja abalala. Omukazi yagabye sirinda enjereere kati ate yo gavumenti ya si gavumenti famire ya Museveni bamatalinga baani abalina okuba abalamu baani abalina okufa. Enkya tutandikira awo ngenda balaga omuntu bwe yeefuula Katonda kiki ekimuddirirako. Leero mbadde ku lulimi olulimi kyakulwanyisa gwe bw'oba osobola okulwananga n'omuntu gwe lwanyisa olulimi bw'omuwangulanga ng'omanya kati Katonda ali naawe kubanga Bayibuli etugambye olulimi kyakulwanyisa. Olulimi kyakulwanyisa omukyala ayinza okugamba nze obwo obufumbo bwannema omwana omulenzi oyo yali anjagala naye alina mwannyina bw'akwasamiza ebbwa lyakamwa kwegamba si mukuwunya si bbwa nti nno liwunya nti akamwa kawunya bw'akwasamiza ebbwa lyakamwa
ye yannemesa omusajja oyo naye omusajja oyo yanjagala kwegamba balwanyisa olulimi olwoli ne luwangula omuntu ayinza okukuba ekikonde naye era n'obeera n'ogamba kale oba nkubye sijja kuvaawo era bayibuli tegamba kikonde egamba lulimi kati ye Museveni yagula simanyi tanka simanyi mamba amanyi n'okuzireta neziyitako mu kibuga zisiya busiya ne bagamba bannange olulimi kye lumukola ate Museveni yafa Museveni yafa genda mu kubikkulirwa waliwo abalamu nga batambula naye nga bafu nkugambye Katonda bw'akuwa obuyinza akuwa amagezi akuwa n'okuganja ebyo bwe bikuggwako nalaba Museveni lwe yali ava eruweero nayimirira mu Matugga ekifaananyi ekyo bakikomezawo ne batugamba mbuno yabadde Matugga simanyi mbu nga alonkinge simanyi mbunere ekyo kifaananyi kyaliwo olunaku lwe tutandika campaign His Excellency Kyagulanyi ng'agenda mu Arua Museveni ava Luweero ne basisinkana awo abantu ne bagoba Museveni okuganja bwe kugenda omanyanga nti obuyinza bugenze Bayibuli egamba Saulo ne Dawudi buli we yayitanga ng'enduulu ng'era bagamba bwe bati Saulo yayatta enkumi ze naye yalwana natta yawe enkumi yali w'amaanyi naye Dawudi assa obukumi ng'asse Goliyaasi ogwo naye ng'abantu balaba Dawudi waabwe assa obukumi Saulo n'agamba kiki bayimba ono omwana eyakajja juuzi wano abadde mu bidongo do you know why obuyinza bugenze gwe bino byembasomera byawandiikibwa nti abakyala ne bajanjawaza ne bayimbanga ennyimba Sawulo assa obukumi bwe Dawudi assa Sawulo assa ebikumi bye Dawudi assa obukumi 5 6 7 nga bwonna Dawudi yabusse nga Sawulo yalwana dentalo bannaye ng'abantu tebakyazimanyi simanyi mbu yakuba Luweero yakuba Kabamba yakuba Ajumani yakuba simanyani yakuba wandi Bukalabi simanyi yakuba ne Rwanda yakuba Byalimana ekizuka simanyi oyo bwe yamumala n'agenda akubani Garanga n'amubeeye abantu tebabimanyi bamanyi ono omulenzi yakajja juuzi era bo bayimba bwe bati onasse enkumi ze naye oli assa obukumi bwe olwo otegeereranga nti obuyinza bugenze ate ye nnugu ye yava Sawulo wagambira nti kati kana akalenzi kankatte ne kalyoka kadduka ne kagenda mu Bafirisuuti ne kalyoka kalambula ekyonde ekyo kyonna eky'Abawarabu ne kakimalako ne kassala ne kagenda mu Amerika juuzi kabadde mu Amerika awo naye Dawudi gw'omumanyi bulungi naye oba ebbanga lye mbasomeseza Dawudi mumutegedde nze bwe ndigenda mu ggulu kuba nnyina okugenda mu ggulu njagala okulaba abasajja wano wammanga abasajja bano wammanga nina obbalaba njagala okulaba ku Erisa njagala okulaba ku Dawudi kati Yusufu ye kyenjagala okumulabako njagala Yusufu ambuulire abuuka atya muka Potifari nga bali mu kitanda babiri oba nange nandivuddewo naye njagala ambuulire yawona atya nga bali muli mu kitanda babiri ne muka Katikkiro bw'oyagala muka Katikkiro obeera Katikkiro njagala ambuulire yali aliko ekikyamu ku mutwe oba yali aliko Mwoyo Mutukuvu kati njagala naawe nkubuuze osobola gwe kati naawe genda okyebuuzeemu ani gw'oyagala bw'otuuka mu ggulu ani gw'oyagala okulabako oyo ye Yesu tulina okumulabako ng'etteeka kuba yalina okuttu naye waliwo bano bo nnina obbanoonya Erisa obulamu bwange njagala nnyo Erisa ate Musa gwe nandibuuzizza engeri ekitogo kya Naire kyamukuuma yali mwana muto bamunyumiza tajja binnyonyola tabimanyi kuba yali mu kibaya tabimanyi kati njagala Erisa ne Dawudi Yusufu njagala ambuulire aleka atya muka Potifari emirundi 1 2 3 4 nange njagala nyongere kukukkiriza omanye okukkiriza kulabika kulinga mpeke
nanga nyongereko kukukkiriza bwe ntuukanga awantu awo nange mbuukewo. Lwaki Mukama tabawo omukisa n'ebigambo ebyo? Olwo komenti gye ndabye wano naye ate embuzi. Okitegedde? Beba abasajja benjagala okulabako buli omu annyinnyonnyole ebibye. Awo nno tulyoke tunywe ku kacaayi nga mmaze okwogerako nabo. Mukama bampera omukisa. Tujja tandikira awo. Olulimi kyakulwanyisa naye Bayibuli egambye okuwangula olulimi lw'oli ekyokulwanyisa ky'oli eky'olulimi gwe okukiwangula obwo busika bw'abatukuvu bokka. Kati kitegeeza bw'oliva mu butukuvu omuntu akutiisatiisa n'osuulawo edduuka. Nkugambye omwana yatiisiza munne. Kati katulabe ku ffembi atta munne omulamba agusiike agunywere ku caayi. Neŋŋamba bannaayi oba ow'Omuamerika yatidde naye simanyi oba yatidde ow'Omuamerika ate yalabika tajja kuzza muliro. Kati simanyi oba yeeyongedde kuguma kuba ye batugambye mbuno yayombera mu kabokisi. Yamulumba mu kabokisi. Ono yajja publicly naye omwana yatiisiza munene ngamba luno olulimi lusaana nga naawe olina olulimi nga luwera. Abaana balwanyisiza olulimi kye bakola. Museveni emundu teyinza mutaasa, SFC temutaasa, enanga yamanyi okututiisatiisa. Kati buli abiise pulezidenti ngenda tandika kunoonyereza era drone zikunoonya, drone zikukima. Abaana baaganye. Museveni yafudde. Museveni yafiiridde Juba, Museveni yafiiridde Sudan, Museveni yafiiridde waka omulambo gubuzi. Kati omulambo guwunya guno bagusiika. Kwegamba biri awo bagukaziza gulinga ogw'obusobozi. Kwegamba biri awo tunoonya Museveni tetumulaba. Abamu tetunna Museveni yafa lwakuba atambula. Katusabe bannaye enve wano. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza Mukama. Nkwebaziza Mukama olw'ebigambo ebyo byetwogedde olwaleero. Mukama nsaba otambule oyogere eri batabani bo ne bawala bo bano Mukama. Nsaba obasisinkane ekyamazima balina embeera ze bayitamu mpitirivu. Mukama nsaba obasisinkane kubanga ate n'ekiseera kye balimu tebalina gwe basigaza kubataasa okuggyako ggwe. Mukama balina ebintu bye bayitamu bingi mu kiseera kino. Waliwo ne bye bayiseemu ebibanyize ebimu obibawanguza ne babiyitako basigaze enkovu. Amabwa basigaza amabwa. Abamu gatandise okuwona bayina nkovu. Naye nga tezigenda bava ku mitima. N'amabwa agatawona ku mitima nga balwala kookolo ku mutima. Alina ekintu kye yakola tasobola na kukyogera kubaako gwakibuulira. Awulira tayinza kibuulira na maama we, tayinza kibuulira bbaawe, tayinza kibuulira mukyala we, tayinza kibuulirako mukwano gwe. Kike naawe. Mukama mbasabira mu linnya lya Yesu okubasisinkana okibatikkuleko ku mitima gyabwe. Era okisangule ne mu birowoozo bya kyerabirire ddala. Omuzzeeyo buto Bayibuli egamba nti tufuuka bitonde bijja ng'ebyemabega biweddewo. Bafuule bitonde bijja. Bawanirire, bakyuse ebyambalo byabwe Mukama. Basumulule. Mukama leka barisiivinga omwaka gwabwe ogw'okusumululirwamu. Bajjeko ebyuma Mukama biri bye twasomye eggulo. Ebyuma eby'obuddo. Waliwo eyasibibwa nga ye obulamu bwe bwonna tabeerawo nga talina muntu. Tayinza kwebaka kiro ne kiggwako nga tafunye mukazi. Waakiri omulonda ku kkubo. Waakiri okumugula. Nga ye ekikoligo kyamukwata bwe kito. Oli teyeebaka nga tanywedde mwenge. Nkusabidde mukazi gwe mu linnya lya Yesu. Nawe musajja gwe. Tandika weeyigiriza okuva ku mwenge. Lwaki weebakira ku mwenge? Olwo bwe bali kusiba bw'oligenda eruzira. Bw'ogaana okwejja ku mwenge Mukama ajja kukusuula mu kintu. Bakuwaayirize na buwaayiriza. Bakukuba eruzira emyezi 7 nga tonywanga ku mwenge. Tulaba oba toguveeko. Mukama basisinkane obawonye. Basumulule Mukama bawonye.
mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama ne Uganda tugikukwasa tugiteeka mu mikono gyo. Mukama Uganda tulina ekizibu ky'obukulembeze obubi. Mukama Uganda batuguza oxygen. Mukama Uganda batuta. Mukama Uganda batunda oxygen sente empitirivu nnyo. Ate bw'omubeerako ebbanga nga tofa ate towona. Bajjako eri ne bizikira. Nofa ne baleeta omulala n'asasula. Mukama Uganda, omusajja Uganda yagitu determininga nani anaabeera omulamu. Sajja yeefudde Katonda awo enkya we tugenda okusoma. Mukama tugaziirize ekyawandiikibwa ekyo tukisome enkya tukitegeere nakyo. Mukama jangu otaase Uganda ate Mukama tukwebaza kuba Museveni yafa. Mukama Museveni ye mufu bw'aba akyali mulamu mu mubiri era Museveni afe. Naye Museveni yafa newankubadde atambula. Museveni yafa newankubadde yeekwese. Museveni yafa newankubadde bamujjanjaba. Museveni yafa naye Mukama kati ekyokufa kyo kati twakivuddeko twagala kumuziikako. Mukama Museveni twagala mumuziikako kubanga bwe tusaba okuziika kitegeeza wali abaafudde ebyaddala. Waliwo lwafa naye nga si byaddala. Nga yafa mu mwoyo ne mu mubiri n'afa naye nga si byaddala. Kati Mukama kola bw'oti twagala mumuziika. Ate mu kalicha yaffe tetuziika muntu mulamu. Kati ffe Mukama tusaba kuziika kwa Museveni. Ne mukazi we Ananiya ne Safira. Soka ku Ananiya. Bw'omala otwala Ananiya ne Safira ebigere bitutte Ananiya. Safira bimukime. Kibwatukira breaking news. Janet Kaine mizimu naye afudde. Mu linnya lya Yesu Mukama babantu twagala obbaziikako. Nga nabo bwe baziise bannayuganda abayitirivu. Mukama babasajja ababa eyo family etuwadde amabugo. Naffe twagala tugiwe ku mabugo. Bawulire bwe gawooma. Bawulire bwe ganyuma nabo. Batekawo n'omukazi mulamba ssebo yazunza amabugo. Wafa bakusindikira omuntu n'akuleetera amabugo. Naffe Mukama tukkirize tulina ze tukozeewo naffe tubawe ku mabugo. Baba tabya ku mabugo Mukama baabaki. Naffe Mukama katubakubagizeeko. Mukama naffe family eyo katugikubagizeeko ng'eguddemu emiduli. Mukama basajja nga bagabye mabugo abo. Mukama banaba eno family naffe katugiziikeko. Naffe Mukama katubakubagizeeko. Naffe Mukama otuwadde ku ssente. Naffe katuzisonde. Naffe tubawe ku mabugo. Naffe Mukama tubeereko abagenyi abakulu ku nnyimbe zaabwe. Mukama leka naffe tumanye okukola sipiiki. Naffe tukole ku sipiiki esomebwe ku ntaana zaabwe. Mukama basajja basse bannayuganda. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama kino tukikusaba tukijjaku. Mukama waliwe watuula ng'olabira ddala Akabu yeefudde Akabu. N'olabira ddala nga Akabu afuuse Akabu. Kyogamba Akabu takikola. Akabu awaganyadde. Akabu afuuse ekirala. N'ogamba kati njagala omuntu agenda okunzitira Akabu. Kati njagala omuntu agenda kutta Akabu. Ne bakuletera zi proposal n'ozitunulamu nnyingi n'oziyitayitamu n'olondamu eyali the best. N'ogamba g'oyise mutende ogikutte genda onzitire Akabu. Aga amafuta gennyimiriddemu kati Mukama. Gennyimiriddemu. Mukama lunaku lumu watuula wontudde n'ogamba no. Isirayiri ekaabye nnyo. Mpulidde emiranga gyabwe gituuse. Genda ewa Falaawo. Ngenda kakanyaza omutima gwe. Mukama bulijjo neebuuza lwaki wakakanyaza omutima gwa Falaawo. Toba gukakanyaza teyandiyingidde ennyanja myufu wabula Mukama okola ddiiru. Bwe gwandigonderedde bwe gwandituuse ku Red Sea gwandiyimiridde n'agamba waayi ennyanja tembuutikira nga bano abasajja bayiseewo. Naye olw'okuba wagukakanyaza ebbanga kokka emabega. Ssebo omusajja n'akakanyala. Nakkiriza n'agamba sijja kunywa mazzi oba amazzi gafuuse omusaayi kambeerewo ennyonta enzite. Omusajja n'akangabala n'agaana okunywa amazzi. N'agamba tebajja kgenda. N'omuleetera ebikere omusajja n'aguma n'agamba oba ebikere bizze tebajja kgenda. Kumbe ebyo byonna omutwala mu Red Sea nga tamanyi. Ne bwe yatuuka ku Red Sea yakangabala n'agamba ate olaba biri byonna mbadde mbikoze kanjiyingire. Kumbe kagenda okuggwamu. Wabula Mukama okola ddiiru. Ate ddiiru zo zibeera accurate. Tobalangako ddiiru neegwa butaka. Tuddeyo okumulaba ng'ali ku ntobo za Red Sea amazzi gamubiseeko.
Akabu tuddamu okumulaba Bible egamba nga bamukubye akasaale mu buyungiro bw'ekisipi ate no accidentally nti yaleega omutego gw'akasaale teyagenderera bwe kagenda ne kakwata mu buyungiro bw'ekisipi enjuba yali egolooba Akabu n'afa. Mukama agamafuta genyimiriramu okusaba okufa kwa Museveni. Twagala yawo omuzimu gumu guyingira akamwa k'abannabbi be. Twagala yawo ekidirwemu Mukama oji just ekiro kyawo ky'olwaleero. Museveni afa ebyaddala omanyi afa nnyo buli ssaawa abeera afa naye kati twagala mumuziika Mukama. Twagala tumuziikeko naffe tumuwe ku mabugo. Bonga bagatuwadde emyaka 35 ye yagaba agakazini ye yagaba agakayira ye yagaba agandebo mayombo ye yagaba aganyakayirima ye yagaba agamuzaata ye yagaba aga Bishop Kagwa aga Sipuriano agamando Mukama Museveni agabye amabugo huwapaka haburo Charles Ayume Mukama leka naffe tusonde ku mabugo ga Museveni ate ffe tujja gasingawo ate nagaba milioni 10-20 omunene nnyo atuuka ku 5. Mukama naffe tumuweeko tugenda kusonda obukadde 7 from diaspora tutekeko obubaka document ennene rest in hell naffe tubakubagizeeko mu linnya lya Yesu. Mukama n'abalwadde tubasabidde basisinkane buli omu waayita Mukama musisinkane. Bannayuganda Mukama tebalina kyakulya gavumenti yabavaamu dda naye bantu kubanga era gavumenti ne bwetabawa mmereze Mukama eyo gavumenti siginenya si aba bantu si ba gavumenti bantu bo. Kati Mukama okkiriza okuswala nga bannayuganda bafudde enjala Mukama Uganda ekero okutendereza n'okusinza abantu bo bafe enjala. Musa yakugamba bana abaana sinze embazaala. Musa yakikugamba gwomanyi ne Isirayiri yo nze bana abaana sinze embazaala Mukama gwamanyi kyoyagala obakola Mukama gwomanyi ne Uganda Mukama Uganda gwobazaala sinze embazaala. Oba abaana bo bafe enjala gwe bagenda okugeya nti bannayuganda bakufaako enjala walemwa okubalabirira. Naye Bible etugamba gwe oli taata omulungi. Bible etugamba nze taata omulungi. Olaba mwe bataata ababi olaba gwe taata omubi Ebeneza akusaba omugaati toyinza mmuwa jjinja n'akusaba ekyennyanja toyinza mmuwa musota nti naye ate gwe taata omulungi ali mu ggulu tosingewo nnyo wamma taata omulungi. Bannayuganda tebalina mmere bannayuganda tebalina bujjanjabi bannayuganda battibwa bannayuganda babonaabona wamma taata omulungi genda oyamba abaana bo mu linnya lya Yesu. Tusabe byonna okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abalungi Mukama bawo omukisa mwebale nnyo okubeerangawo mwebale nnyo okusharinga message. Katwatule ebigambo bino tuve mu kifo kino gamba nti ayi Mukama mpulidde ekigambo kyo olulimi lwange lufuule wiponi ewangula entalo mu linnya lya Yesu. Mpulidde ekigambo kyo mpa obutukuvu n'obutuukirivu nsaanire mu maaso go nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Amen. Mukama akulokodde era kati oli mulokole. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire abampera omukisa mwe bantu mmwe mbaagala senga olunaku lumu mbadde nsobola obbasanga mu hoolo emu awantu kuba kati kandabe nsobola by the way following gye nnyina nsobola okujjuza Namboole n'afikawo senga mbadde nsobola obbasangako olumu ba followers bange mwenna ne mbasanga mu Namboole ne mbalabako eriiso naye simanyi. Mukama abampera omukisa mwenna gye muli. Mukama abasanyuse abampere n'ebyo musinga okwagala kuba mbaagala nnyo bwe mba sinnafuna kintu mu Bayibuli kye nnaabaleetera sita Mukama. Yakobo yamugamba sikuta kiro kiramba nga Yakobo amukutte Yakobo yakangabala sebo sikutanga
tompadde byenkusaba nze nga sinafuna kyembaleetera simuta mukama ngenda bagamba kiba n'abaana labayo ekiri e Uganda mbatwalire ki naŋŋamba kati olulimi lwe luliko nti genda mu Isaaya olaba olulimi genda olaba olulimi kye lukola omuntu kati bwe mbala okukiwulira ne mugamba katusinkane nga mmaliriza kati era nzirayo mmukwata ekyenkya kiki kyendeeta sisobola mmuta nga sina kyembawa kati senga mbadde nsobola okubasangako mu Namboole olunaku lumu naye era ndibasanga mukama bawo omukisa mbagala nnyo sigadde nze SPS Muwire program tugenda giteekayo ku YouTube ojja gisangayo gwalabira ku YouTube mukama akuwa omukisa ajagala nga bamaze gitemaatema inbox me ng'olina abantu buyagala okusindikira e Uganda tebalina data kubanga tebalina ekizibu kya data akasajja leero katukutte entege n'amagulu muganda wange aha kati tukyanoonya tutagulula tutya 12% tugise ate era tujja gifunira solution eno generation kyanjo yagiragula kyanjo yaragula Kyagulanyi agamanyo gawulira abaganda bo balaba nkugamba dduka kyanjo alagula Kyagulanyi tugenda kulaba bwe tussa 12% era tumukube paka ngafuna 12% 10 tulina ogirya asaaga n'okusaaga eno generation abasajja bamutulaze ng'ali mu keesi ali mu incubator wanassa wali bamuziika abakazi basimentaana wali ate teri muntu awereddwa mukisa nga Museveni alabye ku mulambo gwe kati Museveni tasaana bw'aba waali simanyi oba waali naye alabye ku mulambo gwe kuba kati tasaana kumanya kiki ekinaabaawo ng'afudde olwedde yakirabye abakazi be basimentaana buli kitundu kiserebulatinga Facebook ekutta omuliro ewaka basanyuka bannayuganda kye baagala okunyumirwa Uganda kiri eki Museveni kufa yalabye ku mulambo gwe Museveni awereddwa Museveni olabye ebinene mu nsi yalabye ne ku mulambo gwe wamma mweraba nze ngenze sigadde nze SPS Muwire enamba yange bwe oyagala nkusindikire program nga bamaze ogitemaatema ogirabire ku WhatsApp ng'emaze okudownloadinga eri +974 33 93 96 39 mukama bawo omukisa I sign out.